Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abakyala oba abaana b'obuwala obadde okimanyi nti nno omukyala osobola okupaakinga. Ennaku zino munnange ebintu kati bino ebyatuuka, bintu byakwesayira magezi, bintu byakwetetenkanya, bintu byakweyiya, bintu bya competition. Mulava talina competition owed, bintu bya competition. Tubeera ku competition. Bakazi bajja tubeera ku competition. Olw'ensonga nti tosobola kukibeerako kubeera naggala nti omwami wange tasobola kukwana walala kati gwe ky'olina okukola kwe kwekuumira ku mutindo. Obadde okimanyi nti bazipaakinga. Yiga okupaakinga mukyala. Lekeraawo omwami omuliisa ennyo boyiro. Boyiro oyo abaana abawala kakati batuula eyo bo ne bayiiya. Kati gw'oli ku boyiro oli amanyi okukyusakyusaako n'asiikako olw'olumu. Omukyala gisiike. Gisiike va mu kwemoola, va mu kweraga okitegeera. Mukyala gisiike. Ayagala ogisiika ebisingawo ojja kunkubirako essimu yange, namba yange y'essimu ebeerawo awo. Ojja kunkubirako nkuyigize. Naye nga ebitonotono bye nsobola okwogerako, mukyala olaba ekikajjo. Ekikajjo kigikusiikira neewoomera ddala okusinga omusajja n'akwebakako mu butuufu naganze sikulabangako nga wallahi takulabangako nga talina muntu gwe yali asanze awoomerera nga ggwe. Ddira ekikajjo kigule nnyingo zo bbiri kitemeeteme kiteeke mu ntamu, teeka ku sigiri, teeka ku gaasi, kifumbe. Mala okukifumba toolako ttampeko emu gyekatankire, mala okuginywa esigaddewo giteeke mu bbaafu. Tawaaza, tuulamu. Tuulamu mukyala, tuulamu. Tabwaza ekikajjo. Nze nkubuulira eyo ng'ovuddeyo ekigagi. Ekigagi bakyala mukirabe. Ekigagi nno kirungi kijjanjaba wansi endwadde za wansi, kigoba olusu, abantu abavaamu olusu, kifunza ate kireeta n'amazzi. Mukyala ddira ekigagi kifune nga kingi, kirembeke kisobole okukekenuka supu awera, kitabulemuuko otuzzi. Nywayo ekitundutundu kya ttampeko. Tokikozesa buli nnaku okukinywa, wabula mu mwezi osobola okikolamu omulundi nga gumu oba ebiri. Nywayo ekitundutundu kya ttampeko. Bw'omala okunywayo kwata ekigagi kiteeke mu mazzi. Mukyala tuula mu mazzi. Tuula mu mazzi okumala eddakiika ngaaga ng'oli mu mazzi nga mulimu ekigagi. Tawaza ekigagi. Ekigagi kigenda kukuyamba okugogola pusiyo ebeere ennyonjo. Kikugobeko olusu, kigenda kukufunza. Okitegeera ate kikuleetera n'amazzi, wabula kijongeremuuko n'obukambwe. Waliwo eyambuza nti tekigikaaya. Nedda baaba, tekisobola gikaaya, wabula kijongera omutindo. Mukyala nno gipaakinge. Mukyala weefeeko. Bino ebintu byakwefaako. Bano abaami tebatudde kati mu butatuula. Naffe tetujja kukola ki? Tetujja kubasaasira. Tujja kukola kimu buli kimu ekisobola okutukuumira ku ntikko. Ne basire queen abali eyo munnange bagambe omwami wo bw'abagendako akomewo agambe nti omukalo gwange mu butuufu gusingira ddala ono. Mukyala omanyi omubisi gw'enjuki? Leeta omubisi gw'enjuki. Genda ku nsiko. Waliwo akaddo bakayita oluwoomerambuzi. Edda akantu ako kabeerangamu bunnamuuso. Twabunoganga ne tubuteekanga mu ddole waffe. Oluwoomerambuzi lunoge mukyala, noga ebikoola, biyenge, binywe. Bw'omala okunywa tawaaza. Ddira oluwoomerambuzi olwo lwanikeko ku musana, ebikoola ebyo bikale, bikole pawuda. Leeta omubisi gw'enjuki, tabulamu. Buli kawungeezi ng'omaze okuginaaza obulungi, kwata omubisi gw'enjuki ogwo nga gulimu oluwoomerambuzi, kwata olugalo lwo olwa wakati, gukwatemu, siiga wansi. Tebiina bulwadde bwe bireeta, tebiina buzibu bwe bireeta. Siiga wansi, mala okusiiga wansi, gulekere eddakiika ng'ana. Then awo ne bwogera n'onaaba, kiba kikoze eki? Kikoledde. Kombako, nuunako, lunuune. Mukyala, totuula, togayaala. Okiwulira. Akeeyeeyo kano akampi akakeeranga ennyumba mu kyalo. Kanoge mukyala. Kaanike, kateeke mubisi gw'enjuki, teeke e Kampala, kateeke mu mazzi kafumbe kanywe, katawaaze. Bannange muyige okuzipaakinga. Abasajja bakoye okulya boyiro.
muziparking ziwoomemuuko zisaabulukuse guteebereza omusajja bukyanga kuwasa emyaka emeka oli naye awo wenyinyini wakoona tokyusawo yigo giparkinga mukyala ayagala ebisingawo nnoonyako naye nga yigo giparkinga n'ebirala bingi nnyo by'osobola okukozesa ogiparkinga n'ebeera ya mulembe kasita ebeera nga nnyonjo gikuume nga nnyonjo gikuume nga nnungi ginaaze etukule gisteaminge eveeko ekko abalongo bali beegolole baveeko enkanyanya amatama gatereere kozesa yogati okusobola okugoba enkanyanya ezo gikole masaagi esobole okulabika obulungi then tulabe ate omwami kyanaavaawo ng'agenda awankawanka ng'anoonya be muyita ba Sire Queen.